Ngabo olaba nyambadde bwenti empale yayulika sirina musipi ekipale kyagala kugwa sirina ngatto wansi esaati eriko omukono gumo ekifuba kirabika buli kimu osobola okukiraba bwe bulamu abavubuka abasinga ne bannayuganda n'abaddugavu mwe tutambulira obuzibu si kuba ntomanyi obuzibu oli kuleeta kumanya n'ogaana okumanya. Njagala kwogera ku bavubuka ba Uganda kubanga sijja kwogera Kenya gye sikulidde ate njogera mu byempiseemu oluusi nzija ne mu nvuma ne sifaayo kubanga mba nvuma ate mbaamu abajja osanga byenjogedde ate bayige nga bajjukira nabyogerako waliwo abatajja kuyiga naye ate waliwo abayiga ne bwabeera omu abangasa tukulira mu bulamu nja kwogera nga mukwano gwange Lugonvu mwana wa maama mwana wa taata tukulira mu bulamu obuli disorganized okuva ku foundation zizaffe foundation oba the primary society the primary nation is your family. Mama one tata one baganda bo ne setting ya family yammwe eyo lye gwange erisooka bwe bulamu obusooka. Njagala mbabulya kino nga sibe kwekeredde tewabeerawo munnabi abufuza ajja n'akulimba nti Uganda agenda kuleeta Uganda empya takikulimba kubanga obugagga n'okubeera obulungi ng'oggyeko eggwanga bwe mutabaamu lutalo obugagga n'obulungi bubeera ku bulamu bwo nga ggwe. Uganda eyinza okuba teriimu ntalo nga ggwe obulamu bwo bulimu entalo nga Bobi Wine ne bwanajja n'akugamba emirundi 10 nti agenda kujjako Museveni ebintu bitereere ng'aba akulimba ng'ate ne Museveni bw'anaakugamba nti asekiwalinga future yo nga naye aba akulimba kubanga future yo okusooka tugikeberera mu musingi obuzibu obusooka we come from failed backgrounds. Ekigambo kye bayita poverty oba obwavu tekitegeeza bbula lya ssente zokka. Poverty it's exhibited oba kirabikira mu bulamu obutaano omuntu bw'aba nabo obulamu obusooka the financial zone of life noba ne financial poverty nojoba ne physical poverty nojoba ne spiritual poverty nojoba ne social poverty nojobeera ne sexual poverty. Ne bagamba nti oyo omuntu ali poor, that person is a poor person. Oyo omuntu mwavu. Bino byonna bitandikira mu famire zaffe. Olwaleero onenya gavumenti okwavuwaza tekuliyetinze emirimu ne gwe naakuliyetinga emirimu gw'oli mwavu. Lwaki? Ova mu poor background. Lengera bw'ofaanana. Bino byonna financial poverty, physical poverty, twakula ewaffe baavu. Mama mwavu, tata mwavu, bakojja baavu. Ne tukulanga tuli na physical poverty, tulina endwadde. Endwadde government si yazikuleetako. Tukula mu family omuli amasabo, omuli abantu abagwagwa, abatamiivu, abasiru. Nga nammwe mukuŋŋaana mu kika ewammwe. Abantu omwe tekuli alina makulu n'ogu. N'okulanga olya bubi, buli kimu okirya bubi, olya bubi, weebaka bubi, oloota bubi. Ebyo tebinenyezebwa ku gavumenti okuba nti ewammwe baavu. Kubanga bazaddewo ne kulembe gw'obbo tebaaliwo, n'ogwamini baaliwo, n'ogwa kabaka yekka baaliwo mu myaka gy'enkaaga. Tebaagaggawala, tebajja gaggawala ku gwa Museveni oba gwa Bobi Wine. Ne tukulanga tulina spiritual poverty. Tukuze tulina family ensamize, family endogo, abantu tebaagaliza, abantu abali ku bya tebaagaliza, abaana betusoba no bali abantu. Ne tujja social poverty. Olunaku lwe baakuzaala baani abajja ne bakwatako n'ebigalo. Kyova olaba bano abasajja kye batusinga muwala wa Mbabazi yafumbirwa mutabani wa president wa South Africa, mutabani wa Tumukunde yawasa muwala wa Museveni. Ojja sanga abakulu mu magye beewasaŋŋanamu kubanga abagagga. Omwana wa Miss Kigundu agenda kuwasa wa Kirumira. So they are working upon their social status. Ewaffe tukuli okuva ku bantu abasooka okujja okulaba baleeta ddogo
nolo bajja okulaba senyiga yakwata kuba baleeta senyiga nobeerawo ng'ofeekeera lwe basoose okulaba kubanga engalo mwe muli omukisa ogukola ssente kyova olaba abagagga tebamala gakwata mu ngalo kati abantu abajja okulaba ku maama wo n'abajja okulaba ku maama wange nga banzadde olwaleero basalawo kinene nnyo mu bulamu bwo ani yajja okulaba nga wakazaalibwa baani abaakuliko ng'ozaalibwa sengaawo omulogoyi yali ku maama wo nga bazaala n'ozaalibwa mu bikolimo ozaaliddwa mu bulamu nga tebutegeerekeka sexual poverty obwavu obulala obusinga wansi w'enjuba nange bwensitwagolinze nabo kubanga bino byonna nsitwagolinze nabyo banne baganda bange kino nkyogera ne maama wange vidiyo asobola okugiraba kuba twakikkaanyaako ne maama wange ayina ebyamulema ate ye kitange yafaala emmeddwa nga feeriya mu ebyo mwe najja Museveni ne mujjako lo kasita namanya nti nina okukola ku bulamu bwange obusooka gavumenti nabyenjinenya bingi naye nga tonnanenya gavumenti kitaawo mu bulamu yakola ki tuwadiza okuzimba okufuuka omuntu obuvunaanyizibwa bino ebituli byondabaninako nabijja mu famire waffe osomedde mbonna basome kinda bakututeka primary tekayina makulu abasomesa bajja essaawa 4 bakutute mbonna basome I don't believe in bonna basome kubanga there is no knowledge which is obtained for free tewali magezi ga bwereere half knowledge is total truth no half knowledge is total lie half truth is total lie but wamwe bonna basoma amagezi ag'ekitundu ne tusomera amasomero amabi ne tufiirwa confidence ne tufiirwa exposure ne tutayiga kubala baticha bajja essaawa 6 temulina toilet ku ssomero musoba subject 4 oyina ebitabo 3 muwandika subject 6 ne tukulya mu gafamily agaloko wano waliwo topic ey'amaanyi mu bulamu the word sex is the center of all the 4 zones of life because fenna twava mu sex obulamu bw'omuntu because I've been a celebrity for now emyaka gigenda mu 6 mbadde mu media emyaka gigenda mu 10 naye ekigambo sex kirabika bulungi nnyo mu media mu nsi y'okumanyika bw'oba tebaakuyigiriza proper sex ng'okyali mwana va ku bino basenga bajja omukazi mukwata booti biki sexuality marriage covenant tuzaalibwa mu maka nga gali broken taata ayina abaana 4 ayina abakazi 5 ayina abaana 3 n'ozaalibwa oba otuuka mu P7 taata ayina akaana ke yazadde ebbali maama ali ayogera bino maama akolima taata akolima mujja mwe abaloga ne tukulira mu maka nga taata tetulina taata tetulina maama muganda wange bw'okula nga toyina taata tokinyooma bw'omalanga n'okula n'osula nti sibadde na taata noonya omuntu afuuka taata mu bulamu bwo kubanga maama ne taata omu atuulako vision omu atuulako mission ogenda kuba n'ebipale ebirebera mu bayibuli omusipi kitegeeza mazima the spirit of truth toyina musipi mu bulamu ebitundu by'ekyama biri bweru bigenda byewuuba kyova olaba ojja sanga abavubuka basinza okugenda ebweru w'eggwanga bonna balina akaana oba obwana oli ku university olina olubuto okola ebintu bino byonna mbikoze because twakula we are not sexually trained sex mwe muva ebigambo mu marriage mwe muva life you never mu sex kati nojja obulamu n'obwonoona n'owasa nga tolina kuwasa n'ofumbira nga tolina kufumbirwa n'ozaala nga tolina kuzaala ne webaka n'abantu ab'enjawulo ababi abaavu banno b'okuze nabo be mwenkana tulina ne sex just for just bino tubikola abaana bali e Dubai babeebakako buli kaseera waleka obwana bubiri e Kampala ogenze Dubai ofuna infections wayirindi siriimu bakwebaseko ovuddeyo ofuuse malaaya lwaki omusingi gw'obulamu bwo gwonna gwa bituli lengera ebituli byange lengera agagatto genyambadde mu Bible the Bible talks about shoes kyovoolaba omuntu asooka kutunula ku ngatto kasita nga talina kutula mu face atunula ngatto kubanga ekigambo glory kye bayita ekitiibwa kibeera ku kyambalo omusirikale bw'ayita awo tumutya kubanga ayambadde ekyambalo ky'obusirikale bw'akyambulamu tetumutya kwomanyira nti ono father ng'alina koola mu kiwato muno kwomanyira nti ono malaaya ng'ayambadde enkunamyo
Komanyira nti ono president wa gwanga ayimira n'abanga omukulembeze kubanga kyebayita glory oba ekitiibwa kiba kyambalo. Kati abavubuka tetulina kitiibwa. Tutambula mu bulamu nga gye twava mu mafamire gaffe n'ebyalo kwe tukulidde social life yaffe abantu tebatwagaliza n'ofuna akalimo abantu ne bakuloga kati abamu mugenda ebweru maama wo yalemererwa kitaawo yalemererwa okoze obusente obusindikira beewammwe mukadde takwatako miliyoni 10 bw'anaazikwatako obuyenje bugenda mutambula azikulyeko okomewo atandika okukolimira nga muyomba kuba tomukubi bw'onaamwepankirako nga kukolimira. Tukulidde ku byalo ebitaagaliza lwove Dubai lwe bakologa n'ogweddalu n'okwata obusende ne bwonooneka kubanga social life yo badde mbi. Lwaki nina obusungu okukola vidiyo eno? Jonna postinga Miss Kigundu nga yali oba monitor oba yali NBS ng'ewandiise nti akatabo ka Miss Kigundu kagenda kusomebwa ku silabasi ya Uganda. Abantu ne bakomentinga nga bavuma naye mulimu omusajja ow'obuvunaanyizibwa alina ne page namba eyajja n'agamba nze Hamu Kigundu akatabo abaana bange tebajja kusoma akatabo ka Hamu kubanga twakula tuli negative about richness, about wealth. Twakula batugamba nti abaana babagagga mu kirasi baba basiru, abaana babagagga babeera babi, abagagga basaddaasi, abagagga balina ebyana simanye ebyayika endusu, abagagga basaddaaka bannyaabwe, ne tukulanga ne tutendekebwa okukyawa abantu abali obulungi. Lwaki owera nga ng'omwana wo batagenda kusoma katabo ka Hamu gw'owandiise kalewa? Tunuulya negativity ali ku social media. Whenever you post about something proper for the nation abantu bakivuma. Bw'opostinga ekisaawe Hamu Kigundu akizimba taka yagobawo abantu bw'ogamba nti bannange Hamu Kigundu yafuna public land. Omuntu afuna te public land tomanyi process, tolina kyomanyi, tomanyi how to acquire the public land, tomanyi government bwekola, tomanyi nsi bwetambula. Kubanga lwaki you have a financial poverty, physical poverty, spiritual poverty, social poverty and sexual poverty. Nojjasanga omuntu nga kizibu okuzaala omwana gwata planingidde kubanga ne bazadde baffe besanga balina mbuto zaffe. We are not planned. Kati kankulage lwaleero lwaki gwolowooza nti abantu baavu era lwaki obusungu bwo bonna obussa ku Museveni kubanga otambulira mu baavu. Baganda bange kamba kakase ffe tuli ba performance. Ekyampaliriza okukola okwawukana mu comfort zone. I was once a comfortable person nga nina ku busente ndi mwana muto nina emmotoka nfuna omusaala gwa mirundi nfuna ogwa Simba nfuna ogwa BBS nfuna ogwa Shop buli kiro wiiki emu nkwata miliyoni 5 nina emyaka 24 n'emyaka 23. Kyova olaba nze mbagamba I come here, I talk about money. Mbagamba nti abasinga mugenda kwavoola because temumanyi kye bayita ssente. Ewammwe tewali ssente. Ekyokulinnya ennyonyi ogenda e Dubai okole emitwalo 9 buli mwezi tekikugaggawaza. Okufuna ssente mu ngalo n'okubaako ekyamakulu ky'ozikola bintu bibiri bya njawulo. Nze abagamba nkoze ku nsobi za ssente kubanga nkutte ku ssente. Lwaki ompita mwavu? Oyagala mbeere ku level yo lwakuba mpagira Museveni siwagira kyowagira kyovola wankyawa. Naye njagala okubalaga nti abantu mu Uganda balina ssente lwakuba ggwe woobeera baavu. Kikulowoozesa nti bannayuganda bonna baavu. Kyokka n'oyo omugagga olw'okuba babeera mu bagagga alowooza abantu bonna bagagga. That's where the mistake comes from. Ekyo njagala nkulongoosa obwongo. Gwawoza nti sabbuuni alinnye abamugula bamugula. Abantu bali people have money. Lwakuba ggwe okulidde mu fulatante y'abaavu, boyina mu WhatsApp group baavu banno, boyina ku Facebook baavu banno, ba OB babaale mu obulamu abatambula nga bakomplaininga ku gavumenti. Example esooka ba Black Americans. Black Americans. Tuyina Michael Tyson. Tuyina Mayweather. Tuyina abayimbi eyakafa babita DMS. Tuyina Ronaldinho. Tuyina Robinho. Bano basambi ba mupiira. Tuyina abasambi b'omupiira Ebuwe eyali asambira mu Arsenal. They are stinking poor. Baba kyogera. They are stinkingly poor. No. They are stinkingly poor now. Waliwo omusajja mutali Gobert bamwita Alexander Songo Birongo. Yali asambira mu Arsenal. Nima mutwala mu Barcelona.
olwalero yayavuwala yawa testimony lwaki ba black americans bonna bafiringa bankruptcy bano bonna Michael Tyson yafiringako bankruptcy naye ate nga Michael Dyson yakola sente Mayweather olwaliro ayina sente naye okuyita emyaka 10 nga mwavulu nkupe lwaki abaddugavu tetutendekebwa ku managinga success tutendekebwa for failure era olwaleero ojja kusanga abantu tafaayo kunoonyereza bimuli kumpi wabula ye yakyawa Museveni lwaki among mene Museveni mugagga ekintu kyonna ekikwatagana n'obugagga takyagala olwaleero tufulumya abavubuka abatali prepared kubaako kye bakola mu bulamu ne muddukira ebweru nze omuntu omu akkiririza mu kintu ky'okugenda ebweru kubanga bw'ogenda ebweru you bring foreign money omuntu abeera exposed agendako n'alaba ensi bw'etambula naye 95% ku bavubuka abagenda ebweru with the time you are going to become poor kubanga eyo temwagulayo butuuze mugenda kubeerayo mukomewo obwavu bwammwe bwe bakwateeyo kubanga you were not trained to handle money and make it produce profits kubanga family zaffe temuli magoba kati ebipale birebera byagala kugwa obulamu buli disorganized wafumbirwa nozalayo obwana bubiri nolemererwa oli ku social media owemula abantu abaana bali ku TikTok bawemula gende ewaabwe gye bava check their mom check their dads check their brothers olaba abantu genda mu kuziika wano n'olyoka otunuulira omuntu abadde yeepanga ku kibuga nga baganda be balinga envunza oli takulimba ne bwabeeranga muhoozi nti agenda kukyusa obulamu bwo nga mu bulamu bwo wava ojja olina negativity failed background poor glory you are shabby abavubuka bali shabby in their minds they are shabby in their wills they are shabby in their emotions they are shabby on their looks they are shabby on the way they put on they are shabby in everything they are doing shoddy things only ne munnabyabufuzi najja gamba nti oyo Museveni aba akulimba kituufu gavumenti evunanyizibwa ku bannayuganda ne bannansi baayo naye ensi bwe bateri mu lutalo byobanja gavumenti bitono bano abasajja baavuwalidde mu mawanga agalina buli kimu Uganda yemu ku nsi ezitalina ba homeless mu America ba homeless bangi most of them are homeless abamu baali ba celebrity baali bazanyi ba nsero abamu bazanyi ba firimu abafiringa bankruptcy lwaki omuddugavu ayina genealogy ey'obwavu dokita tinwanye n'ebintu bingi ekimu ku kyo kwe kunyweza sex mu ngalo zange mbe nga nze mufuga tetwakuzibwa kukola sex mulungi kubanga sex ye sente omukazi gwe wabaka naye omukazi gwozaddemu abaana omusajja gwofumbiddwa ezo ze sente zo ye success yo katwa bazadde baffe bazaalwa mu family maavu kitaawe waabe gye bamuzaala baavu mama wo baavu taata alina abaana bakazi 5 tonyumyangako na taata wo toyina taata mu bulamu oli mulekwa kyokka gyali it's dangerous to grow when you are fatherless or motherless and most of us we have grown with the single mothers atenga batata gye bali but obwatata fatherhood is responsibility tata gyali tabamanyinga baana be nammwe gye muli kati ojja kulakinga mission kubanga mama abaako vision tata abaako mission kati bwokulanga tolina kitaawo nojja osanga abantu abakuyambako okufuna mission ne vision mu bulamu ng'obavuma kubanga gwolowooza nti buli muntu mu Uganda anaabeera ku opposition n'opposition yazuula nti abanaku abaale mu obulamu baliko be bavubuka n'abantu ba bulijjo ng'ejje babuzaabuza bannange tulonde tukyuse gavumenti kyekyuka kati kambabuulira ensonga empagiza Museveni nze nali ndi opposition era 2016 nalonda Besigye naye Musumba Sara yambuuza kitaawo mu bulamu yakola ki bannange kitange yafaali myaka nga 5 talina ki ono ku mulembe gwami kitange yafa 9 Desemba kitegeeza ku mulembe gwa Amini yaliwo omulembe gw'Obote yaliwo omulembe gwa Kabaka yaliwo ne bajjajja be baaliwo batata be baaliwo be bajjajjange siina kye nasangawo nga baakola kitegeeza n'omulembe gwa Museveni bwe seefaako gunja kwavuwala n'ogwa Bobi Wine nja kukola ki bano abasajja kyobola bankugamba abaavu bonna abaavu mu nsi na Museveni yabaavuwaza nedda factors ezenjawulo ezaavuwaza abantu ne gavumenti eyavuwaza abantu sijja kigaana
but nkusaba ogenda okole ku bulamu bwo muve mu bulamu obw'ebituli muve mu bulamu obuli shabe oyina omukono guno muwanvu guno mumpi ebitundu by'ekyama biri bweru olwaleero kyange okufuna abakazi b'oyagadde among men baavu tebabayigiriza kukola ssente n'olowooza nti bonaddukira ebweru ojja kufuna kasente abangi bafiiriddeyo abangi baavuwadde lwaki we were not trained to make money we were trained to follow opposition gwa watu onne wali ensasage waliwo abaana balina ekigambo kati social media tubabula oyagala violence abantu omwatu omwavu abeera violent hamu wamukyawa gashumba wamukyawa Museveni wamukyawa Janet wamukyawa Katikkiro Mayiga wamukyawa buli omu wamukyawa abagaga wabakyawa buli kimu wakikyawa wabula aba TikTok batuuka onaani ono waliwo ono omuwala adaavu mafuulu figa bamutaani Medi waliwo ekibala kibalefu mafuulu figa MC 10 bwatuuka ku TikTok bamweyana views nyingi oyo muntu waabwe ebipale bisaaginga baganda bange ebitundu byaffe ebyekyama biri bweru because our sexual background is poor sente tuzikola bannayuganda balina sente but they don't know how to handle it. Job Bank of Uganda yafulumiza statistics nti bannayuganda ebitundu 58 they just spend anyhow without even thinking where they are spending. Omuntu akwata emitwalo 10 negiggwawo ng'omubuuza nti okoze ekingatalina ekawungezi nanga nti Museveni atwavuwaza. Muganda wange nkukakasa ne bwana ba Muhoozi ne bwana ba Bobi Wine ne bwana ba Museveni tajja kukyusa bulamu bwo kubanga gwe tolowooza nti bannayuganda bonna baavu gwe mwavu wekka. Kale abagagga batono neera mu nsi yonna abagagga batono abaavu baki abagezi batono abasiru baki kati va mu leve eyo otandika okudiri bw'oba olokose naddala bino ebinyizo byesigamya ku bulokole. If you become born again, go back and negotiate your backgrounds, your foundations. Go back and sort out your roots of life. Otherwise, ogenda kubeera n'obwavu. Buli government enajjo ojja kuba togyagala kubanga you were not trained for success, you were trained for failure. Tolowooza weebaka tonaabye ennyumba y'eri shabe ozadde obwana buli shabe akamu okazadde n'akamu okazadde eri oli ku social media owemula mb'olinze enkyukakyuka